Jengera Ebiwandiiko ensangi zino. To be able to distinguish, give the market the capacity to distinguish between awards that are earned through hard work from awards that are bought from the market or merely forged. Kamya ategeeza nti bangi ku bantu bakipula empapula okufuna emirimu gye batalina mu bukugu ekivumaganya gavumenti nga bakoze ebitali ku mutindo. Yenyamidde okuba nti abavubuka beewaayo okusoma ebitabo ate ne babulwa emirimu nga baagala emirimu gya gavumenti baddukira ku Nasa Road gyayogeddeko nga Yunivasite y'Abafera. Because there are too many fake and forged certificates and titles on the job market, there are also too many cheap doctorates that are bought, not earned. Ku nsonga y'enguzi esuse mu ggwanga, Kaliisoliiso alabudde abayizi abatikkiddwa okwewala omululu oguyinza okubasuula mu ntata. Against corruption must be owned by the victims of corruption, and the victims is you, the general people population. And as the Baganda say, nanyini mufu yakola ki? Yakwata awawunya. Chancellor ya University eno, Professor George Mondo Kagunyera, asabye gavumenti okwongeza ku nsimbi zeteeka mu byenjigiriza eggwanga bwe libeera lya kugenda mu maaso. I encourage the government to support private universities like Kampala University, which are ready to mount science programs by allocating them grants, equipment, staff, and other facilitations. Global thinking is a must for you. Don't think so locally. Be global. As one of the leading employers, I must tell you that employees with a global mindset can work with people from many backgrounds and cultures. Never stop learning because the world never stops teaching. Abayizi abatikkiddwa nga bakulembeddwamu abadde Guild President waabwe Alfred Sembajjwe basimye abazadde ababeereddewo ne beeyama okuweereza eggwanga mu bwesimbu. We are the ones who will bring solutions to the environmental concerns, the global warming, the conservation of natural resources, the graft, the corruption, to mention. The Vice Chancellor is going to launch the 8th edition of the Kampala University Journal. Ronald Kasasa, yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.